mukwano mugyebaleko kansubye nti muli bulungi. Tugenda kulaba ku bintu ebijja mu situka nga mukwano ogwo olina situka ng'ogezezaako bigaanyi. Ogwasooka nakozesanga lemoniyo kabisiwa naye tuba tulina obigumira. Kati kantukire ku nsonga oba saagala kukola vidiyo mpanvu. Okwata olive oil, funa amagi 2, funa eryenvu, funa ne lemoniyo. Kitegeera bw'aba tamala oyongerako okusinziira embizo ezitekana, mukamule muteeke mu mashini omukube. Mukitegeera then mumala teekamu ng'okola massage. Osobola okikola buli wiiki omulundi gumu oba shampo akumazaako oba takumazaako osobola okikola like mu weeks 2 n'okikolamu omulundi gumu. Kati eno emashini yange ngenda tandika okukola ki okubiteekamu. Bino biyamba gwe mukwano ng'olina situka. Ekitegeera oteekamu ebisigala oba osobola n'obitereka obikozesa omukwano. Tandika okamule lemoni. So kati mulaba amaze obiteekamu. So kati byo ebintu byaffe bye tukozesa okujja mu situka mu nviiri zo. Mukitegeera ate bano kano kyaki njagala obagamba. Tewabangawo omuntu akulimba nti no okwate hani obuteeke mu nviiri zo. Tewabangawo omuntu akulimba n'omu okuteeka hani omubisi gw'enjuki mu nviiri zo. Zijja kufuuka eza white zifuke ng'envi. Zijja kumera envi ate nga tonatuusa budde bumera nvi. Omubisi gw'enjoki bw'oba olina omubisi gw'enjoki wegendeeze okukwata mu nviiri kubanga bw'okwata wajja fuuka white. Omubisi gw'enjoki si mulungi ku nviiri. Waliwo abantu b'endaba abamu nga bagamba nti teekamu omubisi gw'enjoki ku nviiri zikola nnyo ku nviiri, tebakulyanga kinusu. Omubisi gw'enjoki si mulungi ku nviiri wadde n'akatono. Yesu gy'abiteekamu n'enviiri zijja kukola ki? Zijja kujja zifuuke white. Naye tezijja kufuuka kyoyagala. Okitegeera? So era nze kuva ekyo kuva dda nkimanyi jjajja wange yakiŋŋamba. N'aŋŋamba nga tumaze okwakuula omubisi n'aŋŋamba olina engalo mu mubisi gw'enjuki mu ngalo tokwata mu nviiri zonna ojja kukola ki? Ojja kumera envi ofuuke obeere ng'omukadde. So bino mbikubye ngenda mbiteeke mu nviiri kuba kati saagala kukola vidiyo mpanvu, okukola vidiyo entono omuntu gy'asobola okukola ki? Gy'asobola okulaba. Kati bino mukwano nga olina situka bino bikola kati bw'oteekamu lemoni yesibisiwamuko naye oba olina obigumira. So ngenda mbiteekemu nsibeko akaveera birekemu like 2 hours 3 hours njagenda nkola ki? Njagenda minaabe. Omakinga sure n'olaba nti obikola mu wiiki emu omulundi gumu oba weeks 2 omulundi gumu. Bw'oba osobodde osobola obikola wiiki emu emirundi 2. So please, thank you so much. Subscribe to my YouTube channel for more videos. Mukama abanjagalire era abankumire. Bye. Timulabe engeri gy'oba olina obiteekamu. Oba olina obiteekamu bulungi n'obimassaaginga n'olaba nga bikoze ki? Nga bituuseemu bulungi. Bw'oba osobodde osobola oteekamu buli wiiki emirundi 2. Buli weeks 2 omulundi gumu. So kisinziira engeri gy'okola ki? Engeri gy'osoboddemu. Gwe mukwano gwali eyo ng'olina situka. N'oba tolina situka osobola obiteekamu kubanga amagi ne olive oil nabyo birungi naye nga seemu lemoni. So kiri gy'oli mukwano yasobola okukwata byonna n'oteekamu. Kisinziira budde ki bw'okola ki? Kati mulaba byonna bituuseemu. Olina omakinga sure nti okola ki? Omasaakingamu omala osibeko akaveerako nga kiwedde. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. I love you.